after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our Member of Parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the Minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know we've made a speech, but you stood up on a matter of national importance. And number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So, when you look from look at Rule 52 to Rule 55. So, even a new member, I try to be, no, I have been accommodative. I was listening. So, I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency, we are now starting to discuss municipal policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country. I can give you a time. Right. We bali kwekumira ku mayengo gana Gayogi Update TV watana twenga ko kiriya wansole kigambo subscribe kikoneko oberenga otwenga ko dala bulungi nnyo ngaye mubimanyi kansona lukolo munigo gwade gusoso kubanga wa speech mu parliament nga member wa parliament atola constituency ya Kawempe North Busanga alondebwa yabaddagiza kutangaza speaker wa parliament ebizibu ebigenda maaso n'okujobya Kawempe bukyanga balonda mu mwaka gwa 2020 nga Kawempe bali tefunanga mirembe tefunanga mwaganya kubanga efiirwako kala baddagezaako kubanga awaye ensonga ye ngalaga ntino ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Kawempe tefiiriddwako Kawempe tawanyizibwa ensonga z'amazzi etawanyizibwa ensonga z'amalwaliro Kawempe ebadde n'ebizibu bingi kati naye oba oli awo oba nti yafunye omubaka gikiikirira mu parliament Kawempe egenda kuddamu eshayininge esobola okubanga efuukanga constituency endala ezigenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza obanga otuwuliriza. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe
eri abantu bemba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli.
wandibanga kyoyagala okifuna naye kyekiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntadde awo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.